N'ensanyo amannya bampita Flona nga ndi omu ku bayimbi abato. Ndi musanyufu olw'olunaku olwaleero. Ndi wano kuba David mukwano gwange. Dave, thanks for everything. Neeyanza ebigambo by'ombuuliridde okuva mu industry eno n'okunzizaamu amaanyi. Bangi batutadde wansi, but you've helped me move. It's the reason lwaki ndi wano. Nsaba Katonda olunaku olwo Dave Mukama akuwe obulamu n'amaanyi okikubenga bulijjo. Ngenda kuzimbira ennyumba njibonye eminyolo. Basebo ne banyabo mbabuuzaako mwenna linnya lya Katonda. Nze Zafaran okuva mu Swanks Avenue. Era nga nesimye nnyo okubeera n'abakulu bonna abali wano. Omwami David Lutalo mwagala nnyo nnyo nnyo. Era ndi wa mukisa kuba nti bangi abaali agadde naye nga tebakirowoozezzaako ne mu nteekateeka zaabwe tekyabaddemu. Sina bingi byakwogera okujjako okumusabira olunaku lubeere lulungi, byonna bitambule bulungi. Tusazaamu buli pulani y'omubi yonna ku lunaku olwo ne mu nteekateeka ze, era ne tusaba Katonda n'abatusapooti nga beeyongere. Kubanga lwaki nedda alina kayimba akanyumira ennyenyonyo kaddaddako yagamba nti essanyu limbugana bwe mba ndinawo abasinga hani mukwano nkuwe ekiye nange akalabo ke nnina butajja kukyawa. Engeri y'akayimba gye kali aka Daudi Lutalo nsaba okayimbe ng'obitegeeza nga bambi okamuweereza. Oba nsitukemu? Oli wa ddembe. Bannange tugende maaso. Sinze essanyu limbugana bwe mba ndinawo abasinga Debi mukwano nkuwe akalabo ke nnina butajja kukyawa. Nze siriire Katonda ze kimala kankutwaleka nga nfumba bw'olya Debi. Distance eyo nnene. Kale tweyanzanye Zafaran, thank you so much. Amaanyi gali wano tudeko saidi eno naye ngenda kusaba omukulu Bajjo ne Saha emboozi eyabo oba esinze ku yaffe. Kwata kirabye bane tubaniriza mwenna ku lunaku luno ffe baani okubeera ku pano ya David Lutalo. Ekisookera ddala batuyita Stuart and Bruno, tuli ba comedian. Manager Nasa yatwagala era n'atuusa ku mukulu. Nze ayogera neddira ndiga ate era nva bulemeezera omukulu gy'ava. So bingi ebitugatta n'omukulu David Lutalo. Aye tukola bulungi naye akola bulungi. Tubeebaza management ya David Lutalo the Hairs olw'otukkiririzaamu n'okutwagala. Manager Nasa, papa n'abasigadde mwenna. Naffe twasalawo okutambula ne muganda waffe era akasimu we kavuga tusitukiramu ne tujja. Omukolo si gwaffe naye tulinde lunaku 29 era tweyama otambula nawe papa nga twabikola ku luli. Muganda wange kababuuzeeko. Bano Mukama mulungi kaseera konna. Bannange amanyi bamita Stuart kuva mu Stuart and Bruno, tuli ba comedians. Atuli basanyufu okubeera olunaku olwaleero ku pano. Era nga olunaku 29 September tugenda biddamu. Teri agambayo ku olwo, teri adogoda yadde. 29 September tugenda biddamu. Yambuna butalekawo mulala waja nansona mu mutima n'omwoyo nzenna yanzijula mutima bukuta era n'omusaayi nzenna enjala y'omutima eruma nga tetojja girisa gonja. 29 September Nalongo concert twesange Stuart and tugenda bere mbitiibwa. Kale tweyanze mwebale nnyo mwebalire ddala. Bulijjo mbadde mumanyi nti ayimba n'eddoboozi alifumita bw'atyo. Daudi akwewunyisiza wangi oluyimba lwange yalumba kunzi. David wamumanya mwaka ki? 27 nga gwako. Wali owenkana otya? Nali muto ge mazima. Myaka ng'emeka? No, kwa nali nkyasoma kyenzijukira nalinga mu kyakutaano awo kya mukaaga.
ebintu byogera emyaka ebintu byogera mwaka David Lutalo nalongo concert twagala okugyebaza era papa sport webale nnyo webalire ddala tiimu yonna mwebale nnyo tuwa reception ennungi mwebale okutwaniriza buli kintu kikwatagana ku art ku entertainment papa Mesach Semakula webale kutwaniriza watuwonya abatusabasaba ebintu nti simanyi gula soda gula kigula ki papa babatuwonya era mubigule kituufu tubigula kulwabamawulire ntwala omukisa guno papa okwebaza wano wetukolera interview nga tetulina tukubye ku mukono oyinza okuloza wano waliwo studio za tv endala njagala twanirize mwana muwala Shakira tetuyinza mwaniriza nga atudde ekyaniriza Shakira kirala abalina okuyimirira Shakira yimirira muko Sweety yimirira yimirire nyamba anchimira kwa simu yange simu yiri egudde Shakira muyanze kuba yiri wali ku simu yange sakunya simu ya Shakira laba kati koma wena kwaso muzindalo kwaso muzindalo koma wena bakwaso muzindalo Shakisha laba kanyonyole lwaki omwana onaafuka bino byakujubisa kati nga tomudduse gwe kenyini muwa akazindaalo kumawo amanyi matindi wamashaki nkuweke Shakira nkuweke oyogere Shakira nkuwekemu muwekemu ebisajja tebyagaliza Shakira mu muzindalo guguno kale. Hello everybody. Muli mutya basebo ne banyabo. I'm here today because David is a friend of mine. He's a special friend. Nali nakajja eno industry. Shaki basaba eno bongere ku ddoboozi. Mbadde ngamba mujje baleko banange. Ziba mpita Shakira and ndi wano olwaleero because David mukwano gwange is a special friend. Why? Because nali nakajja eno industry. Nga David simulabangako nga mulaba bulabe ku TV nga ate naye tandabangako, but he's the kind of person monso gwe yakubira essimu n'atampawo mu buzibu wadde na welcominga n'abeerawo n'asuubiza buli kigambo, you know. I mean n'atuukiriza buli kigambo kye yasuubiza n'ampola oluyimba olungi lwe mwagala ennyo, I'm in love, you know. Ate n'asigala nga waali nasigala nga just bya luyimba omukwano gwaffe ne gweyongera. Pretty much kyengamba nti mu industry eno bannange ekintu ekyo si kyangu. Omuntu agamba okukola naawe n'akola ki n'atakola n'esente n'azitwala naye n'atakola, you know. But David yatuukiriza n'ebitali bya ssente ng'alinga amanyidde ebbanga eddene ekitegeera mazima nenzikira yangamba ekintu kimu bwe nagenda ewowe, yangamba nkulabamu akayimba era kengenda owandiika ngenda kakuweereza bona akaagala nga tuyimba. So I think so ebintu ng'ebyo bibeera very special mu ino industry nga bamanyi industry eno si nyangu. So David mukwano njagala kale nno byebyo nno obugalo bw'akantu ako era nkwagaliza ekivulu ekiri very very massive. I know Mukama ali ku side yo ne Allah ali naffe. So thank you everybody. kale tweyanze nnyo Shakira, thank you so much. Tumwongere obugalo bannange. Omuyimbi akuŋŋaanya abantu bwe batyo bonna nga buli omu amwogerako kirungi. Bazibu nnyo okusanga mu industry. Laba papa Mesach Semakula, laba Shakira, laba Saha, laba Bajjo ng'omusangawa wano aba yaleekanyeleekanye dda naye ng'atudde akakkanye, kitegeeza omuyimbi wa maanyi. Basebo ne bannyabo twanirize Manisuuse Manda. Tubaaniriza basebo ne bannyabo. Amanya gange bampita King Saha Semanda Mansul. Ekimu ku bindeese wano kuwagira muganda wange David Lutalo
n'okwongera okumulaga nti mulimu era ndi ready omubeererawo. So kirungi nnyo nti David okuva namulaba taddangako mabega, ayambuka bwambusi nga yeeyongera waggulu, kyakulabirako kirungi. Era izo ezimu ku icons zetulina gyotunulira n'ogamba nti Lutalo tokyamusuubira kugwa, omusuubira kukakkana bukakkanyi kusinziira nga yeekoledde. So Lutalo tukwagala nnyo, nze wendi ngenda kubeerawo nga 29 Septemba. Era nkoola abawagizi baffe mwenna abawagira Music wa Uganda nti mubeerewo tuwagire David Lutalo, tumulage omukwano. Buli mukwano gwe mubanga mutulaga gubenga ng'ogusembayo, Allah tusobozese okusinkana omulundi omulala, naye nga teweetegeka nti ate nze ndi mulaga olulala. Mwenna tubakoola mujje nga 29 Septemba tulage David Lutalo omukwano guno gwenkomeredde. Olwadde mena okugyayo n'akamuli n'ogamba nze anyemera bya mukwano kanzije n'akamuli kange. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Omuwulidde bulungi ebigambo byayogedde tetusobola de kubyongerako kintu kyonna. Saabavulu kirya process endongo eno erimu abantu bangi emabega. Kirya process Salongo Bajjo mudakiika emu 2 tusaba buladi wange. Ogambye mu dakiika meka? 2. Essala gye yakwadde ya dakiika meka? Bajjo eddakiika oba natira n'okukola ekkanisa nga tetumanyi yagitandika dda. Bangambye akatikiti kamu sigenda kwogera bingi, mpozi njagala kutangaza mu kitono nnyo abantu abatamanyi ku David Lutalo. Nze nkuze ne Lutalo, tukuze ffenna, namuzaako ne ku ssomero n'addukayo. Papa towakana, twagerako Lutalo ng'alina okufuuka MP, ndowooza ebyobufuzi tabyagala. By the way, abayimbi abasinga mumanyi kyemwagala, kubanga Lutalo nali muteekamu nnyo ekintu ky'ebyobufuzi kuva dda ne nabigaana. Nanimbalimba n'abasomesa tebamusomesaako n'agamba nze ndi wa muziki, politics akoze eki? Aganye. Era nzijukira guno mwaka gwa 8 namugamba nti Lutalo yatukako ekisa nemugamba nti ogenda kugwa mu myaka 3 egijja. Twakatambulako emyaka emeka? Kati abuze emyaka 15 agwe kubanze namuwa emyaka 3. Naye ng'amaanyi ga Lutalo gali mu kino bayida wone serious note. Siri mu kusaaga kati yalidi siri mu kusaaga. Kamabuli abatamanyi Lutalo atya abakazi yeekumye nnyo siriimu. Abayimbi bamujja ne mukola amannya ne mwegadanga ne mulwala enziku ne musumbwa ne musikisiga abalala. Njagala mbabuulira amazima. Lutalo mumanyi. Lutalo ne bakebera ng'oli mulamu ayambala kondomu. Ago mazima. Naye ng'ekisinza okuwona industry yaffe eno. Mumpulirize, ekisinza okuwona industry yaffe eno. Bw'ofuna erinnya nga Kingisa obongo bukutuma kwegadanga n'osiiga kabooto. Sigamye nti saha ayina siriimu. Ngambye bw'ofuna erinnya nga Kingisa olaba ng'oli waggulu wa buli muntu. Lutalo awa abantu abakulu ekitiibwa. Lutalo abo bapromote ekitiibwa. Lutalo bagamba nti ngenda kuyimba ssaawa 8. Edda nga nkyatandika obulamu natandika ne Kenzo, Lutalo, Kingisa, Bebe Kulu, Molini Nantume. Lutalo edda nga sinafuna linnya nga ndi ku Divate kyemwagalako. Namujja ne mwegalira ne mugamba sina wa kusula. Naye nina ka night kangu Divate. Twateese emitwalo 2. Yatuuka kijambo jjukira ebiseera ebyeruzira. Lutalo yatuuka ssaawa emu n'abeera mu mmotoka. Yakoleranga bweru. Kati mbadde mbanyumiza. Lutalo yatuuka ssaawa emu ne mutuuza paka ssaawa 6 ne munoonya ng'amaze okuyimba n'agenda n'enkya ne mukubira essimu n'agikwata n'akomawo tukugamba Lutalo ayina ebintu bingi bisobola kumwogerako mu budde obutono bw'enkola ki, naye ng'ekimukumye waggulu mpisa atya Katonda atya abakazi simanya abaana bayabazaala atya bali abazibiri. Nange ekyo kyanneewuunyisa nnyo kubanga nali mmanyi nti Lutalo eyo photoshop. Akati nkubiriza abayibi mwenna bali ku bayitawo ne Kingisa akamwogereko. Nisenula ono yagenda okunsiba twategeka ekivulu bakiyita kaberebere. Nisenula zaŋŋambye nze sitembalala ndi w'amaanyi newoza obusere tuluse kaberebere yatusala. Nisenula yajagayo obuto nga yesita nga teri amumanyi nga bamanyisa. Ne tukola ekivulu kwa jipu ne kitusala ne tuwaneza hoteri kubanga sala twasula mu hoteri ya mitwalo emeka 3. Nisenula n'agamba nzaala keriwe Uganda njagala hoteri ya mitwalo 18. Naganda asula kwa jipu ne batuwamba. Kati kyenebaza saha kyekino bayagala olunyankolo okutusiba saha nang'aba n'abasajja obalaba bagenda kukusiba bajobuuka ekikomera tudde Kampala. Saha n'avuga emmotoka twadduka emisere twekanisha embalala. Kyenebaza saha bati kuva ddanga naye abeererawo bakyaliibe. Mesach Semakula nesobola kubanga simwogeddeeko. Semakula ono omulaba nalina obusungu bungi. Bayitawo Semakula alimu ekitono ekyenjawulo kyemutamanyeko abamawuli tayagala ntalo.
era Katonda bayitawo embagamba zisiwaana ate zisina kimweguya wabula njogera amazima nti Mesach yessa omutuufu Kabaka takola nsobi yamuwa ekitiibwa kya ssanga kimusaana Mesach yeewa ekitiibwa Mesach talimba alinga Lutalo nga bolaba ssa Mesach bwagamba nti bajjo ngenda kuwa emitwalo 12 saawa nze Mesach yampolako sente nesizumwa milioni 12 kwalina oyo omugenzi Dick ndowooza twamusanga nawakale tumufumba ne tufumba Mesach ne tumufumba n'avuga emmotoka paka ku bbanka sente ziri zaaluma Mesach naye nga yakuuma ekigambo kye yagaye bajjo ojja kujja saawa 4 nkuwa milioni 10 nammeka unfortunately nazikola ebivulu byasaana ebitagala era Mesach eryembanya olinga emabugo go wantoolera tontoleranga mabugo njagala nkola ekiramuka buli omu wanaakola ki amabugo natwala amaanyi naye wagantoolera naye nga kyenkwebazaako mu byonna nti Mesach is the man of his word Lutalo is the man of his word sa Spice dana sikolangako naye mulaba nti muwala mulungi alina ekisa ayamba kimwagaza mu mutima akola kyate yalidi yayiga empisa za Lutalo engeri gyakozeeko naye talina nkwe wadde musoga naye bw'ayogera ekigambo kye kiba bwe kityo sakira sikolangako naye Zafalani nakolako naye ku kerevajje n'aplafominga n'abayitayo mu baana abakabi abajja mbabuulira mu bannamawulire oyo omuwala mumwerinde tanafuna ngoma gy'atuulamu ntuufu naye kanaagwire engoma bagiyita batya omwazi yesa mweza fango nesasala bweyogerere tetugamba ngoma esala bweyogerere Zafalani bw'anaafuna engoma entuufu tuyinza okusulaalo ne bajjo bannayuganda mwena mbakubiriza nga 29 tugende tujjuze Lugogo Professor Bajja amaze okutukaasa 29 tugende kujjuza ebikakyakuzaako Bajjo kamusibule bulungi kyamukato papa nga 29 Lugogo Masaka ate Mubende luli covid yatulemesa so Mubende ngenda genda njima tutalinga ku ground naye Masaka n'ekyotera n'embalala Lutalo tukusaba beera bwoto paka lolifa abaana bajja kusikira amagoba g'empisa z'ennungi ne papa Mesach kale nze byange byo ndabango bakazindaalo naye mwekuume sirimu aluma n'enziko eruma temwegadanga nnyo bwe bubaka bwa covid yaggwawo takyatta yali mwana okuta omukadde tweyanziza nnyo Professor Saalongo kiriya process thank you so much tweyanze byonna byogedde atuwadde samary ya Lutalo egyenvuddewo yonna netugattako ku myaka tegye gyatuwadde olowooza ayina emeka emyaka Lutalo ekituufu Lutalo aweza emyaka 38 kati oba 35 ogitemye nnyo kuba ffe twasoma yalina emyaka 27 kati awo simanyi Mukama yeebazibwe bannange amanyi aziwa Nassa yenze manager wa David Lutalo muganda wange ekyo temukyerabiranga tubaaniriza wano ku press conference esinga amaanyi gye nnaakalabako mu Uganda kubanga David Lutalo akola bisinga njagala okwebaza abayimbi mwenna abamwerekeddeko muganda wange King Saha okuva we nakulaba you've never disappointed obadde naffe ku kido yaledi producer waffe ebbanga lyonna ku kido Shakira baganda bange ba comedian ba Stuart and Bruno Spice Diana what a pleasure Mama Afswa Rose from Zafarani nice to meet you first time muganda wange ono Flona muganda wange ngenda kozesa akadde kawanvu muko kubanga kange nebaza baganda bange mwenna bannamawulire kusokera ddala Peter Kafuko wonna wooli Mukama akuwa omukisa ogutaliiko buyinike era akuwonye ne byoyitamu muganda wange Alex Bongole Mukama akuwa omukisa baganda bange mwenna abali mu media nyinza obutasobola kumenya mannya limu ku limu jowe yonna gye nkutambuza ekiro simanyi we nyinza kwebaza mutambuza ekiro wali waŋŋaana bannamawulire mwenna omanyi ffe tuli basajja basanyo tetwagala bitunyiiza Dana n'abatanzi ne omukulu muganda wange Simon Munene ba moderators already anti ebibyo bibuzaabuza
baganda bange bakuba wani papa Mesach Semakula eyatuwadde ekifo ekirungi wano nkwebaza yadde enkulwana naye nga nkwebaza nnyo webale nnyo ffe baani ffe twalinga tumanye edda nti okutuukako ku mwami nga Mesach Semakula oba kiba kitya nze omulundi gwe yasooka okumbuuzaako n'engalo zakankana ne mukwano gwange ono friend abamanyi kyekitegeeza simanyi oba weyamuli njagala okwebaza team David Lutalo yonna mbalala bwera eri wano mwebale nnyo njagala okwanjulira abasecurity team ya David Lutalo omukulu Ben Kamyuka Uncle Mickey wonna wooli abaami bano musobola okulaba nze maaso naye sisobola kukola kintu kyonna nga nabo tebaliiko nja kwebaza Mark bro akola ku nyambala y'omukama waffe nja kwebaza kula man omusajja ono oba ngambe nti yanzira mu bigere oba ngambe nti nze mudda mu bigere kyonna kyekiri naye olw'omukwano n'amaanyi ge bampa nja kwebaza baddereeva baffe abakwata obulamu bwa mukama wange omwami Suubi n'omukulu omulala bamuyita Isima ne boyi wange Muloko Kido. Press conference eno twagitegeka olwaleero okubanjulira enteekateeka Naalongo album concert ffe twagitegekedde the hairs tetulina buzibu na muntu yenna wabula twagala kulaga abantu nti naffe tusobola okukikola kitegedde tetulina buzibu na mutegesi yenna naye tusobola okukola ki ffe tugenda kikola tugenda kyekolera era tuli mu kikola olaba bannamawulire abangi bwe bati Naalongo album concert egenda kutongozebwa ennaku z'omwezi 29 September lujja kuba lwakutaano tutandikira Lugogo Cricket Oval okuyingira gijja kubeera emitwalo 2 simanyi ogwo bayita ordinary ffe tetumumanyi emitwalo 2 emitwalo 5 ne table egendako abantu 10 ya miliyoni 3 ye table enteekateeka yonna n'ennamba gy'olabako okwo yeyange ya office era oba oyogera nange bw'oya ennamba eri 0701 70 35 90 kanjiddemu muluno nooti 7 nooti emu 35 no nooti 7 nooti emu 7 35 9 kale bebuuza okuba si ku WhatsApp okuba direct kwetukolera business okuba oba oyogera nange ensonga endala eri nti mubuuza tweteeseteese tutya nga bulijjo abayimbi nga bw'obalaba n'abalala bangi cream bagenda tuwerekerako David Lutalo nze kennyini nange bw'aba agenda kuyimba nze nsooka okwetegeka kubanga engeri gy'asabulamu endongo emanyikiddwa era mujje nga musuubira ndongo okulamanya amanyi okugamba nti ekikwambaza engatto ki ojje ku kivulu agenda kukuba ndongo live ekyo ng'okimaze security bye twasooka okukolako ebyaffe buli kimu kiri mu mitendera tuyina buli lukusa naye batugamba bugambi nti kati kakyekiddako omwena ogendako ewagundi yonna tugenzeeyo kasa kiba nti kyalukusa tuluyina poliisi ekimanyiiko nneme ekimanyiiko era drives mujja ziwulira ebipande mubiraba engoye muziraba tweteeseteese ekimala bwe kituuka ku kya David Lutalo ettiimu gye tukola nayo nnene nnyo nja kwebaza muganda wange Michael ntudde akadde kawanvumu naye kubanga omukolo gwange officially mujja kigumiikiriza bwe tuva e Lugogo tugenda kutambuza show zino tudda emukono ennaku z'omwezi nga 3 ennaku z'omwezi nga 1 tubeere Masaka ku Maria Flow wiiki nga tugifundikira tuba tetubaweezezza nga tugenda wiiki eddako tugenda kutandikira Kyotera tudde Mubende tudde waffe wali we tuzaalwa e Luweero ate era tetunnawummula tujja bagamba n'enteekateeka ya wiiki endala zonna nga bwe ziddirira tugenda kuleetera endongo naye mu kitundu kyo gy'oli gwe neerabidde sikigenderedde naye buli omu mwebaza sekinoomu we mutali tetusobola kubeerawo baddige bangi ab'enjawulo gye bali ewe baleka be baleekaana n'okuleekaana basazeewo bajje ku lwa David Lutalo bannamawulire bangi ba MCs mu bifo ba MCs basazeewo bajje ba comedian basazeewo bajje abakubi b'ebifaananyi buno obubaka bwange bugenda eri
kampuni enene mu Uganda oba ezeyita enene oba enene bw'ogaana okusupportinga talent ey'omunayuganda nga kyokola konsuma wakyasooka ye munayuganda n'olinda bwe banaalanga omuyimbi okuva ebule n'ebweya omuteekemu miliyoni 14 ogende olw'okuba oyagala obuukire ojja ogamba omuyimbi omunayuganda vidiyo yo nga teyakanga ey'oli tuli mu kukola kituufu oba kampuni ze twamanyanga ng'entono ze zisituka ne zijja ne ziyimira n'abanayuganda lwaki tetutandike kubeera n'ezo naffe n'otukira kampuni enene negamba mutukubireko enkya tujja solobaayo obukadde nga sijja kwogera mannya gaazo sisobola kiri young professional but beekuba emitima fe bakonsuma b'ebintu byabwe bwe baba tebaagala kuwagira talenti ya Uganda baleke gibanja bingi obasanga babanja omwami nga mwami Mesach Semakula mbu asirise nnyo nga lwaki tasirika omuyambyeko ki ye kikyatakoze fe tugula fe tunywa bye mukola ebirala ne bitutabula n'obwongo n'ogenda okuddaawo omuntu nga temwena nagwe muwagira kale bannange siyomba naye obubaka bugende gye bali era nayagadde embokole nga kamera nga zintunuddemu Alison record nsobola nokiddamu banyabo ne bassebo tusanyuse nnyo okutuwerekerako ku lunaku lwaleero mwebale kubaawo nze nkimanyi olwaleero lwe lumu ku nnaku zemusinza okuyita mu bugubyo tutuukako wano enkuba etonnye mu ssaawa zennyini zemubadde mulina okujja press conference naye era ne munyigiriza dana nabatanzi nkusanze wali ng'otobye ne mu nviiri bambi ng'ate nkimanyiza bbeeyi mumukubireko mu ngalo Diana musanze awo ng'atobye n'enviiri n'angamba kulamani mbadde nina okujja wano yatumala bulagambye yatumaliriza kati banyaba ne bassebo nze sigenda kulandaga nnyo kuba ebisinga muganda wange Nasa abyogedde basaponsa babyogedde ba MC baffe babyogedde n'ebirala David Lutalo agenda byeyogerera nze byengenda obbagamba bitono nnyo ngenda bagamba ebintu kwe tugenda oteeka essira kati ebintu bivudde mu pokopoko kavudde mu nyanjula firimu etandise mu butongole eya Naalongo ng'ennaku z'omwezi 29 kati luli tubadde tunyumyamu nti Naalongo ejjejja kati eno press conference eri wano ebakakasa nti ng'ennaku z'omwezi 29 Lugogo Cricket Oval David Lutalo agenda bakubalaga kati nze ekinkakataka awaddirira njagala making sure nti mufuna sound ennungi era twatudde dda mu nkiiko ez'enjawulo ne jejje sounds n'atugamba agenda giwolola cricket over ekwata omuliro jejje oyo tukoze naye ebbanga ddene ng'akola bulungi kati ate alina ebyuma ebipya bye yatumizza bye yayongeddemu n'agakulamani njagala kubisumulula nammwe Lugogo kati abaagala okulaba ekintu ekyenjawulo tuli Lugogo ng'ennaku z'omwezi 29 ekirala performance cream yekka ku stage nyinza n'osookako Spice Diana Kwolo cream yekka mukeereko endongo ekabe sigenda kwogera bingi nze bampita kukulamani olwomba nkigadde nze mama ffe Diana mpadde akazindalo be baana abamu ku be naleeta teyanswaza alina empisa muwala mulungi nene nebazaako ne bapulezidenta be natandikiramu okuba essimu abamu we muli wano ne bwe naaboogera mujja gamba mbakaddiyiza naye nga mbeebaza neneebaza bannamawulire bonna abali wano baproducer ba music eza TV ne radio mbeebaza bapulezidenta mwebale kwagala David Lutalo. David Lutalo nze ndi maama we mu ndongo ndi maama nasaba kapapaala 28 abasinga mbadde temummanyi naye nga mumpulira kyamukisa mulungi nsanyuse nnyo ndi musanyufu kuba David Lutalo teyanswaza myaka 15 kati mwana alina empisa abawe ekisinga bannayuganda kyemmanyi ku bannayuganda baagala ekisinga Lutalo ye muyimbi atafulatingangako simulirangako ye muyimbi atagamba pulo nze ensonga nze ezimu lwaki mwagala ye muyimbi ayambala obulungi
ye muyimbi awunya bulungi tubeera muliraanye wano muwulira muyonjo mbeebaza nsaba nga 29 bannaye temukoowa David Lutalo ate ku luno agenda bbawo ekisinga ekya bulijjo kuba byonkola luyimba lusufu naalongo luyimba lusufu kwegamba buli kimu kirungi sigenda kulandaga nyongera obbajjukiza omwana ono muwagire nze ndi maama mulabanga mwana nkube mu pulogulaamu yani yaddaana naabadanzi oba yasayima omunene kuba mu kiri kitya naye bwe njikubeera ddaana agikwata kyembadde njagala kusaba kayimba eza kyembadde neerabidde nze naleetera bano abantu pulogulaamu z'okusaba obuyimba nze natandikawo okusaba akayimba mbeebaza kuba mwawulira okusaba kwange nti kuno 3 munondo Bukedde Fama embutikizi tugenda kwogerako n'abantu baffe emyaka 15 Bukedde Fama embutikizi ng'ebitudde bano Uganda sayima munene omukibuga 12 mpaka 7 ez'okumakya Bukedde Fama Halo Mama Afuswe nateete endowoozi balikwata Abanyarwanda bagamba batya banaye Abanyarwanda bali wano balungi wakawulidde nakawulidde sayima bwonkubira byonkola nkugambye mbadde ntegese Naalongo nambe muwe Uganda David Lutalo okisusse olumunaawo tuli ku mulomo mulala nti bannaye nti Museveni yaganye emivumba n'otandika nambemu David Lutalo wakawulidde nga tuli ku nsonga nola ku speed yairiri tugenda ku speed yairiri mu byonna Lutalo agenda bbawo ekisinga 29 ate tukeereeko kifo kiri kinene emilyango saawa 4 ajja kuba miggule Mama Afuswa nze nakweyiga nkwesooka Mama Afuswa nkwesooka omanyi muyinza okubeera ku kintu kirala muli ku mulamwa mulala nti nti olunaku olwaleero pulezidenti yagambye emivumba agiweze muli ku nsonga yavunaanizibwa nti endowooza eri etya ku nsonga y'emivumba nze Mama Afuswa nateete timu Banyarwanda ti Daudi Lutalo kusomeza 29 naye nga Naalongo wakawulidde alina paati erimu yagamba bwati togamba ne Mama Afuswa kati nze namuyiga endowooza wakawulira buto Mama Afuswa bannaye alina paati gyeyakolamu bwati ne bwati ngawo mu mazzi iza wano olwaleero nga tutongoza nga tukakasa nti nga 29 tugenda kubeera Lugogo ne muganda wange David Lutalo oyo nze mba munyumizaako nyiza okunyumya wiiki namba naye twafuuka ba Luganda era bw'ajja eri ebusoge waffe twamuwa erinnya ye Kagoda kati ate nze bwe ŋŋenda eruweero nze Lujja n'olwekyo twafuuka ba Luganda wabula njawo okwebaza mwenna abayimbi abawerekedde nebaza management mwenna abaliwo abayimbi papa sebo we balinyo tuwa kifo kino nandyogedde Lusoga naye ndi mu Baganda n'abasoga bali tuli live ku TV tulyalukoba so nenda okweta abasoga mwena abaidinda Kamuli Buwenge wa yona mwido okuwagira nabina gekitana ababutaga ya wairaka bona abasoga bakube kyengenda okola bajjo ono njagala naye omwogerako bajjo yadda yasama nnyo naye olumu abeera n'ebintu ebyamagezi sebo ovuma ku bantu naffe katukuvume oyasama nnyo naye olumu oyogera ebintu ebyaki ebyamagezi so twagala okwebaza olw'endongo eno nti olumu ogitadde ku mutendo n'ogijja ku mutendera omulala kyenkumanyiiko bwewala nowalanira ddala ekyo ekintu kikuveemu ssebo njagadde ekikugambire mu kamera nali nkukoze eki so bajjo oli muntu mulungi nnyo oyimusizza endongo asimweba owaayi nze ndiko n'akazinda nange ndi mwogezi tukwebaza okusitula endongo ya Uganda nyo okwebaza papa Mesach Semakula webale nnyo okubya endongo tetulina kye tukubanja wabula nze ŋŋanze omanyi nange natandika okuyimba nsuubira okukola alina ekintu kyeya okukola naye bw'osooka okikola kikole njagala tugule ettaka ery'abayimbi ng'ettaka eryo buli muyimbi bamuziika basudde yakiyimbako naye tugule ettaka tulaalike famire nga buli muntu ajja na sayininga ng'atandise okuyimba nti nsayininze wano banziikanga mu ttaka eryo
buli muntu ajja alambula alabe nti wano yaledi we bamwebasa wano Lutalo wano gwe tujeyo nabali abaafa edda nabo tubaleete. So mbebaza nga 29 Nalongo concert mujje mu bungi nnyo na nkube mu kapera. Savula sinatuusa kayimba kage kapya kayimba kayaledi kapya kagala nnyo nnyo kakayita bondo ndeso muntu mama mubona nono gwenenze naide okwoza ng'ebikunta afumba emmera mala mbegere jakukwata mpola Nalongo. ebyo tugiina Lutalo banange tubaniriza sinaleeta just onsesa omusajja ono ansumbuwa nnyo naye simala byansumbuwa abitegeeza naye njala mbabulire bannamawulire mwenna bali wano sinatuusa kwogera. tubaniriza mwenna bannange bannamawulire mwebale kutambulanga naffe ebbanga lyonna. Njagala okwebaza abayimbi bannanga basobodde okubeerawo ku lwa Lutalo. Ffenna tumanyi kyekitegeeza muyimbi munno okubeererawo naddala mu kaseera nga kano. Okeera ku ssaawa 3 ne weetegeka n'ogamba nti ngenze mu mukolo gwa David Lutalo gwa press conference. Kitegeeza kyamaanyi nnyo. Ebisinga byogeddwa ku David Lutalo naye nze ebisinga byogeddwa ku David Lutalo naye musajja mukkakkamu nga mumulaba lwakuba alina sayidi gye mutamanyi ey'eddalu nze gyasinga n'oku jandaga simanyi lwaki. So buli wenyumya naye wetwesanga mba mukuseka ayogera bingi byabatalaga ajja wano neyewombeka nti abakazi nze nti abakazi naye nga wadde ebbali atege ekibatu kyekigambo ekituufu ekyo nobulaba ku stage ng'omukazi azze bambi bazine Lutalo nadda ebbali naye nga bodde eno buno ali mukumpa eweetamu naye bambi mukwano gwange ansanyusa mwagala nnyo era amabegako awo ndowooza nga ntandika konsati zange twalina embeera yali ey'okwekoonagana naye Mukama mwebaza nti byonna byaggwawo nenfuna ate omukwano ogusinga mu mikwano emingi gye nnina y'omu kwabo. Era mama Afuso ansanyusa okulaba mbadde sikulabangako gwe gusoose wampisaamuko eggaali ebiseera ebyo naye mulimu guno buli omu ayagala kikye era spirit eyo gyalaga David Lutalo bambi mumukubira engalo ez'amaanyi. Buli muntu mu industry naasanayo abantu abamwagala bwe batyo nayiwawo omubiri. Ffenna tulina abantu abatwagala Simon omunene w'ekibuga oyo nga nange njiyiddewo omubiri n'abalala bangi nnyo. So bambi mwebale kutuzaamu maanyi mwebale kutwagala. Kyenzijjukira David konsati zange ezisembeyo tubadde nga tukola January naye agenda n'atuuka n'agamba Spice January njikulekedde ngenda kuddukayo. Bambi webale kunjagaliza webale kunjagala ate n'olaba n'ekirungi ekiri mu muntu n'otamujajinga n'omutegeera nga ye. Kyebamanya 29 tuli naawe Septemba nga bwe tuzze tubeerawo kubanga naawe omutima ogwo gw'otulaga era nze nyongera okukowoola abantu mwenna bannayuganda batwagadde batusapootize mu bivulu byaffe. David Lutalo azze akikola mumanyi bwakikola tumubeererewo cricket oval nga 29 Septemba ne concerts eziddako ate temwerabira January King Saha ayingirawo live in concert. Kati ninyo baganda bafa bali eyo bannange badije bannange kati ninyo Okay, ndowooza ebisinga mbyogedde so just okwongera obbajjukiza nga 29
n'okubategeeza muteeketeeke January omwaka ogujja egenda kuba ya King Saha. Ate ffenna tugenda naye mubeererawo kuba kyali waffe ate naye atubeereddewo. Omukwano gwe tugenda olaga David Lutalo tugulage ne King Saha. Thank you so much. Mwebali nnyo mwebalire ddala. Okusaba kwa David baseeko n'amaloboozi gaffe bambi kikole ng'atagenderedde yatuwa Naalongo wuyo atuwaga Lutalo toyogera bingi kuhaaga gwe yagisabye aha bannange wanje okubya nnyawo eddakiika ze wansabye zahaga ziweddeyo David zibadde ntono tugiddemu gumu space giraawo mangu waawa zimala eddakiika awo kale yimuka Shakira babana banange basono banyawo tuli mu lukuŋŋaana lwagaliza nnyo kale tugende maaso sayino wangi ayagala warosfom oyo mukamawe kajambo kajja kumala mukama omukubire kajambo bajjo webale kutuzimbira kifo Mesach Semakula omuzindalo guugo mukama mulungi kiseera kyonna mungeeraza embeera zo wewaawo njagala okutwala omukisa guno okubaaniriza mwenna abali wano. Ngenda kusooka bannabitone mwenna abali wano ku lwa muto wange Lutalo, mwebale kujja era nsaba mwekubireko mbugalo abasobodde okujja. Nkakasa bangi nkuba yebalemesezza naye wano wandibadde wajjudde okusingako wano. Njagala okwebaza bannamawulire mwenna nga saawudde media house eno beeno mwebale nnyo okubeera positive eri Lutalo. Mwebale kuba nti muzze kamera zonna ne muzireeta ne muba nga mumufulumyako amawulire ago amalungi agasaanidde, kuba musobola okusalawo okufulumya amabi naye bwe muba nga ate mumufulumyako amalungi. Nze kulwange ndi musanyufu nnyo era mbeebaza bannamawulire mwenna abali wano. Thank you so much. Okusookera ddala ekirala ekyokubiri njagala okukoowoola abantu kuba kyekituleese okusooka. Buli muwagizi ali eyo, omuwagizi wa music wa Uganda, nkusaba ojja owagire Lutalo. Kuba bw'otawagira Lutalo kati gwe music wa Uganda oba owagira aliwa. Lutalo y'omu ku bayimbi ab'emyaka gye aba generation ye gw'owulira ayimba ensonga n'agiruŋŋamya n'aginyweza n'aleeta ekigambo nga kipya nga tokiwulirangako. Omanyi waliwo ebintu ffe ebitulaga nti oyo omuntu alina ekitone, so si kuwulya buwuzi luyimba nti baakubye endongo n'enyuma n'eggwa. Naye musajja buli luyimba lwaleeta akulyetingayo ekigambo ekipya n'owulira nti kabisi kandagala nga ekigambo badde okimanyi naye nga tosuubira bo badde ogenda kireeta mu luyimba. Abantu abo nno ab'enjawulo tetukyayina bangi. Bannayuganda mbeegayiridde, abantu abo bwe batyo tetukyayina baki bangi. Basajja babasudde be baagera n'agiranga najja n'ayimba oluyimba ekyali mu ssabo nga kyo tekyaliyo naye n'aluwoomya n'ebigambo nga bipya. Abayimbi bwe batyo batono kati. So olwekyo Katonda wabanga abatuwadde nga mu generation eno waliwo abaliwo, nsaba muleme kuba malamu maanyi mubawagire buki, mubawagire buwagizi. So Lutalo nze y'omu kwabo era ensonga lwaki nkwagala ng'oggyeko ebirala byonna ebino ebyokwolwana nkimanyi. Tuli wano tulwanira spice naye tebinnumye ebyahaaga tebinnumye nadde akatono, kubanga ntera okulabayo omuntu n'akuba remix n'esinga original okunyuma. Akati nze nja kuba remix sebo ngani ono olina mukwaya mukyala wange Nakaayi mpasa bambogo I qualified kakati n'olwekyo bannange nze bannayuganda bwe mba mwagala nkyogera nnyo, nakyogerako ne ku show ya muganda wange Jose Chameleone nti ayagala okumuyimbira
jangu mu show ya Lutalo ng'oyagala kuyimbira. Bw'oba onoonya figa tojja, bw'oba onoonya mpisa nnungi kukuliisa tojja, bw'oba onoonya nga gw'olina birala by'onoonya tokola ki? Naye ayagala endongo entuufu, ayagala okumuyimbira ng'ennaku z'omwezi 29 ogw'omwenda tuli Lugogo. Kuyimba buyimbi tebiriimu kwogera, kuyimba buyimbi. Oveeyo gambe nti akasajja kabadde kakoze eki? Akasajja kabadde katusse. Kabadde katusse. N'olwekyo nze ekirala kyenyongera okwebaza nti abantu gye bagambira nti music bw'ati agudde, simanya babbandi bakoze batya. Era ntera nnyo babuuza nti mwagala tumale bajja mu nnuuni. Ffe ambasada waffe gy'ali Lutalo. Twamugamba kyusaamu katono obakuba obatte. Buli kiseera bw'oyogera olaba nga yakulembera. Buli kiseera bw'oyogera ali mu nambeza ezikulembera. Kati bw'oyogera nti nno gino naye yaggwa kwega obanga atamanyi kyokola ki? Obanga atagoberera industry. So n'olwekyo weebale ekirala empisa ezo zo, weebale empisa ennungi ez'omu bantu. Weebale okumanya nti eddalu balikolera wano n'empisa ne bazikolera wano. Kuba buli omu abaako ne weaknesses ze nga ye. Naye yamanyi buli omu bwe bakola ki? Nti kino nkikolera wano na kino ne nkikolera wano. Kakati ekirala njagala okwongera okuttaanya. Waliwo ensonga abayimbi wano waffe tubaddewo ebbanga lyonna nga tubeera mu bifo nga si byaffe, naye nga biyina bannannyini byo, nga bayina obuyinza obukugamba nti wano vaawo oba tuwe ssente. Nze nina akaloozi ke nsobola obanyumizaawo katono mu 2-5 nga ngenda okukola vidiyo ya kankutendereze. Nina we nasaba kanisa sijja kugyogera, ne banzikiriza nga oluyimba n'oddukola n'ekwaya y'ekkanisa eyo, ne mpangisa buli kintu kyonna, ne tutuuka ku kkanisa eyo. Kandi wabaayo abavaayo ne bagamba nti abayimbi b'ensi simanyi muleese baaki wano. Oli n'avaayo ne batugoba buki? Ne batugoba bugobi. Yateekawo 2-5 oli n'agamba nti atuwe $2 million oba ayagala okukozesa ekkanisa yaffe oba si kyekyo bakole ki? Era ebyo bye mulaba ng'abantu beesibye obugoye twali tetulina kyakkola kubanga ebyuma nali mbipangisiza ku olwo. Ne tugenda ku Sesegeti we ne tugula bujoola n'enjuza nga bwe nyambaza basekyewa ne twesiba ne tulyoka tukola vidiyo ya kankutendereze. Abantu beeyisa bubi mu bifo byabwe. Kati bwe tuba tulina ekifo ekyaffe nga kino Papa Sport, nsaba abayimbi mwenna ne bannamawulire tukiwe ekitiibwa olw'abakasitomazi baffe ababeerawo. Ekyo nkyogera okusinziira ku bimu ebibaddewo ko emabegaawo. Tojja Lutalo we mu kkubo kululeeta wano kuba sijja kulukkiriza. Katonda bw'anaakuvaamu n'oluleeta nga wendi kijja kuba kinkoze bubi abantu okumanya ate nti ate nina empisa embi olumu. So muleme kundabisa bannange, bavubuka mmwe, bato bange mwenna wano tukozesewo bulungi. Akadde konna k'oyagala yingira, kola ky'oyagala okukola, nywa kasoodako, kola interview yo, tambula bulungi, genda wolereza Papa Sport kuba sofa gye tukyayinawo. Yo sofa gye tukyayinawo. Okitegedde kati ng'abakulu tebannatuwa bifo kukola arts center zaffe kuba twali tumanyi National Theatre eyaffe naye nawo ebbaluwa ziba nnyingi okukkiriza okukolerawo ekintu, naye wano wooyingira obuki. Kale tuleme kwonoonawo. Mbasaba mwenna buli ali eyo abeera advocate w'ekifo kino, tubeerewo mpolampola, tutambule. Mukama ajja kutuwa omukisa ate tweyongereyo. Kale nno ebyokwogera biba bingi, naye njagala neebaze aba MCs baffe n'abatanzi. Weebale kuvangayo buli kintu kya muntu n'obeerawo. Weebale kuba omuntu bw'akulaba yandiroziza nti weepanka. Naye nze ate ebbanga lyenkolaganye naye wadde nze Semakula gwe n'abatanzi, oli muntu mwangu nnyo ate oyagaliza. Thank you so much. Njagala okwebaza aba sponsors bonna, mwebale nnyo. Aba Rose Form nange bambeererawo ebbanga lyonna. Rose Form tutambula ffenna ebbanga lyonna. Njagala okwebaza Mama Afuswa, weebale kuba ntolya bigambo byo, weebale kumanya mikwano na kugikuuma. Lutalo byenkumanyiko bingi, oli omu ku bayimbi abasinga okugaba. Nze onsinga, nze olumu loodi gy'oyina ensobeera neewuunya ne ngamba omwana ono tebiri muzitowerera ne bimulemerera. Naye weebale omutima ogwo ogwagaliza n'abantu n'obaagaliza. Ne wabaawo b'okyusiriza obulamu, abalina amayumba ku lulwo, abalina amamotoka ku lulwo. Tetuwera, tetuli bangi
naffe abalala bemuwaana abamu tetubikoze Lutalo byakoze. So Lutalo omuntu wanjawulo era nsaba mumukwate nga omuntu wanjawulo ayagaliza. So bajjo weebale kwagala Lutalo, tomuyisangamu eggaali, endagaano njagala tugikole. Oli muntu mulungi naye bw'okyankala noyisaamu eggaali, tomuyisangamu eggaali. Shakira mwebale kujja. So mbeera teyajje kuyisaamu bye byabakyankalanya mubireke. So n'olwekyo bannaffe mwebale kujja eno ya Papa Sport waffe wammwe tukuumewo bulungi. Buli ali wano wa security ku Papa Sport. Abali wano wava bannamawulire temuddayo kunsaba babbawunsa. Buli munnamawulire ali wano gwe bbawunsa wa Papa Sport. Bw'olaba akola ekikyamu gwe vaayo mu bbawunsize mufulumye ebweru. Papa Sport esigaze emirembe. Mukama abawomukisa. Tugende chorus. Thank you so much. Nange buli omu mu kiti kye musiimye nnyo nga sinnamenya natu yenna. Buli omu mu kiti kyo mwoli bannamawulire mwebale nnyo mwebalire ddala. Sijjagamba mulabyeko mumanyi ku bannamawulire. So sigenda kubamenya mbamalewo muli bangi nnyo. Naye kye muba mumanya nsiima nnyo. Ettaffaali lye mutadde ku music wa David Lutalo n'abayimbi b'e Uganda okutwaliza awamu libaddire omukisa ogwo guddire mmwe n'abaana bammwe. Thank you so much. Basiima nnyo bayimbi bannange Swat and Bruno bacomedian mwebale nnyo mwebalire ddala. Shakira bajjo thank you so much. Yaledi producer wange muganda wange muyimbi wange thank you so much. Papa thank you so much. Oba nkwebaze ntya ensonga erimu eggumba njogera n'okwatika bwo naye nga papa webale nnyo webalire ddala. Papa ekifo yatuwadde kyabwire okolera press conference eno era munebalizeeko nnyo n'ebirala byatuwadde bingi nnyo nekiri kye wakola mu covid. Kyali lwaki museka mweka? Ayi katukireke ekyo bajjo takimanyi nedda kireke kyapa. Bannange Spice Diana thank you so much. Ne manager Roger munebalizeeko nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala. Bano bambeererawo buli mulundi nga tebankaluubiriza kubanga ekintu kyonna mwebale nnyo mwebalire ddala. Mama Fuswa thank you so much. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Mama Fuswa namumanya nga mmanyi bumanya nga simulabangako nga mpulira asaba obuyimba bwange nga buno omukyala nesooka muleka akayimba akasooka nga mandooza kamunyumidde kokka nenkuba akalala nako nekamunyumira nnyo nenkuba akalala nekamunyumira nnyo ng'akasaba nemmanya bambi anjagala bya ddala. Thank you so much. Webale nnyo omukwano ogwo ogw'amazima ddala. Rose Form mwebale nnyo mwebalire ddala. Nkozi kusooka mundabire nnyo ne family yonna beebale nnyo kubeera part of us. Beebale nnyo kubeera nga bali naffe. Zafaran eswangisa bino baŋŋambire nti beebale nnyo beebalire ddala naye ng'okusinga ddala mwebale nnyo nawe ng'omuntu ne manager waffe mwebale nnyo mwebalire ddala. Flona how are you? Mwebale nnyo mwebalire ddala munnange. Thank you so much.
mumpoze amabanja gesimanyi wengenda gasasula. Simon, thank you so much. Webale nnyo webalire ddala. Manager wange Uncle Nasa, webale nnyo webalire ddala. Thank you so much. Aba Green Millers, thank you so much. SBC, webale nnyo webalire ddala. BBS Telefine yaffe, bannange aba Bukidde TV, aba BBS Telefine, aba Sanyuka TV, bannange NBS. Thank you so much. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Spark TV, mwebale nnyo mwebalire ddala. King Sir lazima. Ameenda kupata chakula. Okay, kuna shida. King Sir mwebale nnyo mwebalire ddala. Bannange ensonga eriwo ya 29 September Cricket Oval. Endongo nga mbadde nkwebaza nnyo muganda wange. Tosangwa webale nnyo webalire ddala. Bangamba tolya nekineraliikiriza ne wendabye ng'osabyako okulya. Amina. Naaba. Thank you so much. Webale nnyo webalire ddala. Otadde ettaffaali ddene ku music wa Uganda atali wange nzekka. Programu zo bwe nziraba zibaamu okwagaliza music wa Uganda. Never na Uganda banapita na wengi okubeera nga bakulaakulana. Thank you so much. Mark mwebale nnyo mwebalire ddala. Beni Miki yenna abagiraawo tubayisa waliwo yafa akasimu kaffe nga manje tumulabire netumutwalira poliisi nakatugisa. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Nga 29 Cricket Oval. Bannange nga papa bwe yagambye yayogedde ekigambo kye nabadde simanyi bwe ngenda kitamiika nenanyamba nakireeta bulungi nti ebyange bya music si byakubabuulira kubannyonnyola dina biki kino nakiri ndongo etasirika. Buli ayagala endongo eyakaleekereeke, endongo kasiggu, endongo jangu. Cricket Oval olabe endongo eyaddala. Buli mwaka tuba n'endongo eyaddala era ne ku guno tugirina eyaddala. So mwebale nnyo mwebalire ddala. Mbalinze waliwo yabadde ayogeza olugereogerero gwe twawulidde Uncle Nasa ng'agamba bafanzi ba David Lutalo tebaagala genda mu bifo nga Cricket Oval, tebajja genda eyo siba bifo bwe bityo. My friend, fani wange yonna gy'oli ekyo nakiwulidde mbadde simanyi nti wakyaliwo anyooma. Naye omuntu ne bw'aba anyooma ng'ali omu tuba tulina omukakasa nti kye tukola tukyagala ate tukimanyi. So tewaba n'omu atunyooma ku olwo olunaku tujjuze Cricket Oval awatali n'omu afenena. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Mama tukimanyi waliwo afenena bannange simanyi n'ebigambo oluusi binzigwako mangu olw'ensonga nti munamanyira endongo y'akaleekereeke naye nga 29 mujje bangi nnyo twabadde tulina okubeera nerepresentative okuva mu security. Ayi Mukama Katonda omulungi ow'ekitiibwa tukwebaza okukeesa olunaku lwaleero nga ffenna tukyassa era nga tuli balamu. Tukwebaza obumu bw'olaze olunaku lwaleero bubeerewo emirembe gyonna. Tusaba Katonda buli mulogo ali wano omwanukule n'essaala ennungi aleme ebifo tetujja kumuddiza ddogo. Ow'omutima omulungi omuwe omukisa. Tuwanga konsati ya Nnaalongo Musaayi gwe Yesu Kristo. Gwe Katonda nga totegese teri ategeka mulala, gwe omutegese omukulu ng'oyise mu David Lutalo. Security y'olunaku olwo twagala ebe ng'eva mu ggulu. Bayibuli egamba Mukama watakuuma kibuga bakumbi bakuumira bwereere. Tusaba onyikize olungi eno mu mitima gy'abantu ebe nga yemuko konsati ezigenda osinga omwaka guno. Gwe Katonda yawa Lutalo talenti, ye gwe Katonda amwavuliza ku maapu emyaka gyonna ate nga Lutalo ye muyimbi. Ayina empisa era ng'akutya tali mu bintu by'akalogo kalenzi ng'abayimbi b'ensi bwe beesiga ebintu by'ensi. Tukwebaza olw'omutima omulungi Mesach Semakula gw'atulaze nti abadde uniting factor mu music industry. Buli muyimbi ali wano Spice Diana, King Saha, Shakira, Zafalani n'omulala gwe sitegedde tubanyika Musaayi gwe Katonda
babenga bakule nabo bafune ku bujulizi Lutalo bagenda okulaga abantu ne bazaalaga abantu emyaka 10 Katonda tuyita obukuumi obwenjawulo okuba mu press conference eno etambule kabaka longa akaguddewo konsati ya Naalongo tukusaba abantu emitwalo 2.5 Lugogo mu extras byobadde otwabadde ng'otuwa mutwalo gumu kitundu Masaka ku luno twagala 2.5 Mukono twagala baddeyo Mubende twagala babooge kuba Katonda gwe alina amaanyi agagumanisa Lutalo emyaka gyonna mu balaba abangi balina mu baloga abangi balina mu maloboozi agatamwagaliza amangi naye Katonda yeegulumiza ku David Lutalo nti mwana wo akutya muwombeefu talina malala tulabe kuba amalala bazze eddakiika 4 ne bagenda n'obalaga ekitiibwa kyo tugwe Katonda agaba erinnya n'olwekyo tusabira buli muntu ali wano agende ng'asinza erinnya lya Katonda nti Katonda y'ow'amaanyi yagaba erinnya yagaba obulamu bw'obuwanguzi obutaggwawo amiina